Omuyimbi David Lutalo finally apondose akkiriza yeetondedde Bobi Wine olw'ensonga zonna ezaaliwo awo tulakalira olugambo ngenda kubeera nga ate ndukuteera kunenga of course ng'enkola yange bwebeera nsooka kubeera nga ate mbabuuzako a very good morning, a very good afternoon, a very good evening of course kisinzira budde ki bw'osinziddemu okubeera nga ate olaba akatambi kano kakati omuyimbi David Lutalo yavaayo emabegakawo si bbanga ddene nnyo yabaako ebigambo bye yasobola okubeera nga ate ayogera ku mpewo za TV era ebigambo bino byali bigezako kubeera nga ate bikoona muyimbi munne Bobi Wine abaana bafuutu soja ebigambo bino olwabagwa mu matu ne bagamba nedda taata tekigenda kubeera nga ate kikola bwe kityo Daudi Lutalo tukwagidde ebbanga ddene naye bw'obanga bw'oti bw'osazeewo naffe tugenda kubeera nga ate tukulagako ebbanga si ddene nnyo I think after interview eyo waayitawo ndowooza wiiki singa bbiri David Lutalo n'abeera nga ate ategeka ekivvulu sayidi eri e South Africa n'alumbayo South Africa abaana abasooka ne bamulaalika ne bamugamba David Lutalo bw'oti bw'osazeewo wane South Africa tugenda kubeera nga ate tukulagako mune yatuukayo show omwali mutera okubeera abantu abangi kuba Daudi sigwe gusoose okubeera nga ate ategeka show side e South Africa munaye show ezajjulanga ne zituuza abantu abasoba mu 100 show eyo yafunayo abantu ndowooza nga 50 video enasobola okubeera nga ate ngibaterawo era mwalaba biki ebyagenda maaso side ezeeyo so ebivulu bingi nnyo Daudi byazzenga ategeka baami nga tebitambula bulungi nnyo so kuno kwe kwaviiriddeko n'agamba nti nedda tekigenda kubeera nga ate kikola bwe kiti ngenda kubeera nga ate munayinzikakkana nzireyo ku ground ate nzireyo neetondere bali abantu bennanyiiza oba oliawo abanansonyiwa kubanga abantu be bamu bennyininyini abo ate bebava ne babeera nga ate munnaye bajja ne bakuwagira tebakomaawo ne gravity omutujju naye baakimukola ebivulu byonna byeyategeka abaana bagamba nedda ddati tetugenda kubeera nga ate tukuwagira so byo ne biva ewa David Lutalo kwe kwaviiriddeko ensonga eno okubeera nga ate munaye yeetonda era ngenda kubeera nga ate kuterawo akatambi ako njagala kuzzaako emabega katini nnyo Daudi Lutalo lwateeka ekivulu kye kubanga alinayo ekivulu maaso awo abaana ne baddayo ne babeera nga ate bapikkula ziggalale zaabwe era eyo gye bajja omuyimbi kabakko naye ne bamutegeka ku lunaku lwe lumu olwo kakati ekyo kyekyayongedde okubeera nga tekitiisa musajja waffe David Lutalo n'agamba owa bitandika ng'ebyokusaaga omaliriza ate ekintu kyonoonekedde ddala so ngenda kubeera nga ate mbaterawo obutambi obwo ssaako n'obutambi obulala bungi nnyo video nyitereka ekigalo likinga sharingirako abalala atwongera okubeera nga ate tuwuliziganya subscribinga in case obanga obadde tuna kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell nako kakoneko of course tubeere nga ate amawulire tugafuna mu budde bwennyini ate bwembeera ngaleetedde mukomawo temuvaawo batidde mu kamera bayitirivu bazi osegera naye nga tebakutte essasi tebakutte emmundu tebakutte ki boogedde ku biruma eggwanga bannyinaffe bali mawanga g'abawalabu balaba gye bali bino ebintu byakwagaliza ggwanga lyange nze wekibanga kyakukuba Lutalo kumukkatira tuve mu buwambe oyo abakkirira ekyo nkikubuulira kati yazze n'atugamba muffe tunoonya likes wano we tuli tunoonya likes bw'oba olaba bino kuno bakuyita kunoonya likes onoonye likes nga Museveni newobeera mu nsi kyakukima kunoonya likes tuli mu kulwanira ggwanga lyaffe twagala kutereera mu kunja ensonga eno mugibuukire ddala tetuli lindako mukwano tetutumwa muntu nti genda owalane Lutalo yayimbanga era twamuwagiranga nze nalinanga obuyimba bwe nakwanirangako abakazi ng'okamusindikira n'akola ki Lutalo yakolanga ebivulu nga buli gyakola jjuza osegedde era twamutandika lunaku lwatukolako komenti kubanga bo bakozesa influence yaabwe okugifunamu naye nga baani abakuwa influence be bana abantu ababonaabona abanyigirizibwa abakuwuliriza mu kunja bino byaddala tetweyogeza bweyogeza abakuwuliriza ebbanga ojja kwekanga nga abantu abakufudde kyoli n'owoba gwe mu kunja be bano Museveni banyigiriza reality be babeerawo ne bakuwulira be bagamba mu kunja tumumanyi n'ofuna influence gy'ofuna oba oluusi ne bakuyita Museveni n'akuyita n'abaako ne kyakuwa takikuwa lwakuba nti akulabidde bulabizi mu bbanga waliwo abakusitula abakujja eri wansi ne babeerako ne we bakutuusa waliwo abantu boolaba nga mu butuufu si mwavu si munaku nti abuliddwa ekyokulya bifeemu kale bw'oba toyagala kubibeera mu bifeemu beera bibyo naye n'olaba nga balina mugamba nti kati genda obalumbe genda olage nti bakola bya kisiru kati ssaawa zinazze atulabisa mbu tukola bya kisiru abantu abamugoberera batandika otulabanga ffe abakyamu naye nga tuli mu kulwanirira ggwanga lyaffe twagala ggwanga lyaffe kutereera era omuntu yenna agenda ovaayo
n'ayimirira n'atuyimirira mu kkubo tujja muyisaamu tetujja muleka. Bino tuli mu bya ddala bannyoko b'omanyi ne b'otamanyi abali mu ggwanga lye limu nga gwe kyoli bali mawanga g'Abawalabu abalina ne ziddiguli. Bw'obeera Kisekka Uganda tosaba mulimu tebasobola kukuwa bigenda tereera ddi nga tuli awo tutudde tubireke bitereere. Waliwo n'omukulu we yatugamba musimanyi mu Uganda musimanyi abatubba tubaleke babbe. Obote yali Tanzania agenda owulira nga Mmengo ekomyewo. Mmengo yagenda okukomawo baatuula butuuzi. Waliwo omusaayi ogwayiika Mukunja, waliwo omusaayi ogwayiika, waliwo abaafa, waliwo abaleeta Mmengo okugizza. Kati ye ate atugamba nti ate tukolagane n'abo abatusaanyaawo abatutta. Mukunja nga bwakomawo sebo omumbejja genda mu maaso. Bino tetwogera mu boogezi. Mukunja nkubuze ekibuuzo kakoma. Ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo byo biri. Tanaaba kwetonda bulungi. Linda kukalo obiraba. Yesebo. Kubigenda mu maaso mu ggwanga. Kiki ekikukwatisa okukujja eri ejjo tukoleko komenti? Togamba bino byetukola bikyamu. Naye bino si bikyamu. Kati lwaki owamattuka eri n'ogamba abo baagala kutwawula? Tujja ku mulamwa ebyobufuzi biki nga olabira ddala ebigenda mu maaso. Bannayo zino ensonga tetuzoogerako nti tuli balabe. Tetuzoogerako nti tetulina byakukola, tulina ebyokukola. In fact abasinga ozoogerako be basinga n'okuba n'ebyokukola. Naye Mukunja eggwanga lyaffe tulyagala. Ekyo nange ndyagala. Tetusitudde mmundu kukuba bantu masasi. Tuvuddeyo twogera ku bituluma. Tuzuukusa bannayuganda bannaffe bategeere obuzibu bwe tufuna buvaawa, ensonga tugitereezezza tutya. Kati ate gwe ovuddeyo olemye okunenya omuntu asaaba, olemye okunenya omuntu kubanga ffe abantu baffe babatta kuwagira buwagizi pulezidenti waffe. Just kuwagira kukusanga ng'oyambadde enkofiira eya people power ogugu musango. Abaana bali makomera tebafaayo. Kati gw'ojja okola komenti. Tukulese lutalo be bamu ku bantu betumanyi betwali twaleka ng'ajja n'ayimba ffe oba tetukolako komenti tetukufaako tetukulinaako buzibu ola bibyo. Naye lwaki ojja okutufuula basi? Ffe buli we twogera ku nsonga zino tufuuka tageti za Museveni. Saawa yonna akukola ki? Akunyiga. Kati bino tobireetamu muzannyo, bino tebiriimu muzannyo Mukunja. In fact Mukunja n'atabiriimu bigino mmulya. Kino nkikubuulira. Ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba. Oba mmwe mwasalawo ne mugaa nti affe katubireke, ffe katweyagale kubanga abaana bammwe oluusi beeyagala oba mufuna ku ssente. Ab'omulala tunuulira ab'omulala. Ofuluma mu studio gy'ova ng'ova kukola n'ofuluma n'ovuga emmotoka yo by'olaba mu kkubo bikuyisanyusa. Tukkiriziganye ti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni erudde ku bukulembeze. Kyokka era nsaba tukkiriziganye ti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu bbanga lyemaze mu bukulembeze eyina abantu beenyigiriza, era ng'abantu abo beenyigiriza bayinza okuba tebalina busobozi busobola kugijjako, naye nga nabo bafunayo oyo gwe bafundiriza, oyo gwe balaba agyekulubeesezaako okumumalirako obusungu, okwolekeza gavumenti okumanya obulumi bw'abantu bano bwe bayitamu. Kakati omukunja wa BTFM Owendobeso bwe wakola history, bwe wakola African nationalism ku A-level, bwe wakola European history, bino nkulayirira tebisookedde mu Uganda, ate ekyomu Uganda kikyali kituuso. Kubanga South Africa ekiseera kyatuuka nga just ne bwaba mukwano gwo okukulaba obulabi ng'oyina mukwano gwo gw'onyumya naye ng'ali mu gavumenti eri, kyo kyakuleeteranga obuzibu n'okutuusa okubuzibwawo banaabamu okufa. B'abantu baakitwalanga ng'okubalyamu olukwe, ng'amaze okutta omukago n'abantu bali ababajabizza ennaku. Kati olwaleero
tunoonya engeri gye tudifendingamu abayimbi baffe bano abamu mikwano gyaffe abamu mikwano gyaffe naye ng'onoonya engeri gy'obadifendingamu neekubula kubanga baalemwa okwekontrolinga ku mimwa gyabwe. Kyovola papa Misa Kisemakula nkuwanya ekitiibwa ti ebbanga lyonna ly'obeddewo obadde weewala nnyo comments z'ebyobufuzi. Kakati ng'omuntu muzibu nnyo wakuvayo kwataakinga direct kubanga atandika okwebuuza omusajja ddiru yali alumbye gavumenti okitegeera. Kakati olwaleero ate abantu be mwagala okuwolereza bavudde direct ne baataakinga ne balumba ne bakola comments ez'ebyobufuzi bagamba awali omulema tofunyizaawo kugulu. Emirundi egisinga nagamba nti ekintu ekimu oyinza okukiraba n'okyesonyiwa for better tomorrow. Kati comments eziri mu kutokyalenga David Lutalo eziri mu kutokyalenga n'abayimbi abalala si kuba nti bayimbi babi, si kuba nti abantu nti tebawulira bye bayimba, naye basekera bafunyiza okugulu mu kaseera nga waliwo omulema. Kati olwaleero mukunjo w'endobeso bw'ovaayo n'ogezaako okuba defendinga omuntu bakitwala ng'okuba nti naawe oba n'omuntu omulala nti gw'obinuka era okwatagana ne bali ababagoba ku mataka, ababasengula ku mataka, ababagjeeko amataka, ababuzizza amadagala mu malwaliro, abaleetedde amakubo g'okusala amaloodi okubeera abaleetedde ekiwamba abantu, drone, ekibba bululu n'ebirala. Kakati buli lw'okulaba nga gw'olina komenti yonna gy'okoze ng'eringa eyagala okufivalinga abantu bano bakitwala okuba nti naawe oli omu ku abo wamala dde okutta omukago nabo. Katate mu Uganda kikyali kya social media nti bakukubira ku social media, naye njagala kujjukizaako Munnayuganda gwangoberera oba gwagobera history mu mawanga agamu kyasukka ku social media ne kituuka ne ku ground. Kati gwe wenna omugezi nga tonnaba kubaako kigambo ky'ofulumya oba nga tonnabaako kubaako kyokola. Lowooza ku businesses zo, lowooza ku kyobadde ofuna mu Bannayuganda, lowooza ku majority erowooza ki, kubanga oyinza okwagala okusanyusa nga gw'olowooza nti abantu bali olwaleero bewagezaako okusanyusa. No one is coming to defend you. Ekisinza okukwata omuliro kyekyo eky'abantu bewakosa oba bewayogera comment beyakosa oba ntegerekese bulungi. I don't know. Yes, kulokubanga basiru munsonyi okwogera bwetu. David Lutalo mumanyi kapapa nakuterekera ddala emyaka 2 nakugamba weesonyiwa ekintu kyebayita enkyukakyuka era sirika wagaana olabeka nkwambule ensi ekutegera eggwanga sharing. Nalabye bantu basiru nate David Lutalo mu basiru oli kopolo gwe busiru bwo bwa 5G byewallo oli konkome ozo ina akayinja mu nsigo ke kakutigaatiga nofuna ekyeddalu ogamba otya mbu wakuba oluyimba emyaka 4 emabega lwe baba bawuliriza lwaki olya buli lunaku? Why do you eat every day? Ate omuyimbi bulijjo gwe mutugamba asinga empisa ate namaze n'avuma abantu ku National TV. David Lutalo twakwagalanga luli naye kasita twakitegeera nti entegeerayo yakibanjampo netukwesonyiwa. Twategeera nti kasajja bwoyine futwa kati olaba azawe ya trendinga ojja oyagala mbu obikaaza wi. Mwegendereza abayimbi abamaze emyaka 10 nga temwembulesinga digital world. Lutalo olaba ndowooza ebizibu by'olimu kati abantu abakufolowinga batono nnyo ne kubayikyuli. Sebo gwe mukunja totwasamira sebo. Totwasamira olabika okusse. Wewe ge mwagenzo byogera ngo mukazi amaze okufumbira akawunga ka muwogo. Totwasamira mukunja. Ngamba omukunja akola ku BTFM. Ne kusanyuka TV totwasamira. Nchiddamu totwasamira. Gwobo yagala genda kuwagira David Lutalo genda omuwagire bwomu. Ani yakuganyo genda. Genda wagire David Lutalo kubanga mukwano go naye totwasamira. Kitegeera. Fete tugenda kulaba abantu nga batwewunzizaako.
nga bafuuka batategeera nga batwewunzizaako gwe ng'ovaayo ng'ogamba mbu abantu b'omu region eno mbu biki kikyotugamba ani gw'oyagala okutegeerera genda otegeerere famire yo ogisitula ogitwale wa David Lutalo ffe nga bannayuganda tukugambye tetujja kuyingira kivulu kya David Lutalo si bya mpaka era tuyina ensonga zaffe lwaki tujja kuyingira kivulu kya David Lutalo kati gwe mukunja togenda kujja ng'otulegera obutabeera na birevu ng'ojjo wemansamansa ng'omansa obunankani ku intaneti kuno sebo mukunja njagala bakutaginga enankani vidiyo eno nfuna bulungi situla famire yo gitwale mu kivulu totubulya kivulu kya David Lutalo. David Lutalo bwalimanya abantu be abamusitula aliddamu n'atuula n'abeetondera nibo abatamanyi bantu bamusitula tebajja genda mu bivulu ebyo mpaka ng'ategedde abantu tebajja musonyiwa mpaka ng'ategedde nti abantu be baali bamusitula be baali bamuteeka mu maaso nfuna bulungi ebintu bino ebya simpase nti ate Buganda ate Abaganda twekkakanya biki leka nkubuulire wano teri nkwe zisinze kubeerawo na kufiisa abantu baayo abantu wano babagoba ku mataka mu Buganda wano minisita Mayanja yabadde ali mu kuvuma kabaka ng'amukkakanya mbu talina ttaka ebyo nate lwaki tobyogeddeeko byo tetugenda kukkiriza ffe abantu abategeera okutunuulira nga abantu abasajja abakulu nga batwesirwalizaako ng'ate balina amagezi agategeera naye nga bo bakola ebintu ebitayinansa ebitajjansa okitegedde kati gwe mukunja nkugamba ebigambo bino genda ne famire yo tewali akuganye kwamwe goyingirira na bwereere tosasula genda wa David Lutalo yingire naye totubuulya David Lutalo yavuma abantu obusiru nti abantu basiru n'ebirala obimanyi talina kya basajja mote mugenda kutujoga n'okutulinnyako mutulinnyeko mu basajja mo setwagala tubajukize nti muli basajja bakulu akwa mulemeddwa okutegeera nti mukoze gwa mukunja ebisigadde mukiriza okutumanyiira ebisigadde okkirizibwa okwogera twabaleka ebbe tugamba kaakati buli omu amanye layini bwakoma mu basajja gwe bw'oba ofunye ekyokulya tolowooza nti buli omu afunye ekyokulya bw'oba olidde genda lirana mu buli toswankula kwaffe n'abamu okuswankula kutuyisa bubi ovudde otanse n'okutunyinyonnyola mbu nzenke Uganda ya ddembe nnyo nkera ku makya ne ngenda ku radio n'enkola n'ensi nga tewali mirembe genda otunulire ekiri ekiteezi osobola okutunyinyonnyola abo abakazi abaana bali eri bajeera abaana abato ne bannyaabwe bali eyo bakaba tebalina nakiddako otunyinyonnyola nga Uganda wali ebulungi oli mu kutwasaamirirako ate mwe basajja mwe nga mususizza akamanyiiro mu busajja obukulu ate dda abasajja balina emitwe enkola enkadde ng'egi gy'omwagala nnyo okutulaga nti temuyina magezi mufeffe tulya wa David Lutalo yali akuffe yali ewaffe yali akuffe kuba lwatategeka natutalya kyova olaba saazi nali mu kutukubira entamatama mbu mujje mumpagire nga bwe yali akera ku makya nayita omunnayuganda omusiru ye mutwagala muli bakongo gwe mukunja tugamba mbu simanyi ensentere entebenkedde tuyagala ebirenga Palestine nabikoze bitya tukwate bukwase video z'abaana abaali bafudde be baali batumedde ku mukubo bonna be baali bakubya amasasi n'abaali mu makomera tukuzikutere mu kabokisi olwo manye nti Uganda ekimala oba bw'osobola okutunyinyonnyola ekiri mu lubigi be baali basenda mwali muyina entegeka ze mubategekedde kasajja kakulu kwebuza magezi mu basajja mugo obanga ofunye ekyokulya tolowooza nti buli nnyumba egenze efunye ekyokulya kavuddeyo katandise okutubejjagalira nti kyagundi simanya semakula mu muleke mbu bantu berejo tususe okwerwana gwe sebo waliwo twabeetagirako mu abalina amaloboozi nga kabaka affe yenna nga tafaananika nga tubanja okulaba ku kabaka affe mwe mwaliwo okutwegattako esaazi omugamba mbu Abaganda region yaffe tuwerwana nnyo yassaamirira kyeki kye tuba twogera ekirungi ekinyuma okwogerako mu Uganda oba wetuli kasajja kakulu kwebuza magezi bw'obanga tosobola mazina ganjima tokkirizibwa gete bamu ffe David sifa abamulumba gye yali wabula ye yatulumba gye tuli mujja mutwasaamirira katoli wano oyassama ate fe abasiru bwe yagamba abasiru lwaki atuyita tumuwagire mwe bigenze maaso mu Uganda temubiraba muli bakongo gwe mukunja ki kyoyagala tukujjukize olwakakera ku makya ne katula ku karediyo olowooza ffe tuli awo ffenna baana bameka abafudde mu ebyo bisiraani omukazi ali mukomera amaze y'emyaka egisukka mu 5 mwe mulowooza talina mwana babagamba obulamu bwina komaawo obavayo ne mwongera ne muvayo ne mutandika otukubira entamatama kasajja kakulu kwebuza magezi anti gwe watutinkudde mutemugenda kutwafulirako basiru ekimala tusirise ebbanja ennyindo muginyigiriza
kati ekimala kavuddeyo katwasamiridde nga etusiga obukyayi tumbaavu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.